Muli mutya mikwano kituse ku bad black Leila Kayondo alira mu nsiko abegaza bamutabukide Fake Fameka maziga goka atinga tosuwa ebya Keizi wali e USA atuseyo dda okuva e Canada ngawali enkola yafe wano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba okampeleka like tubenga tusobola kweyongera n'amawulire gaffe agaleero Kwanda boy UG tubagamba nti ko ina subscribing ufuna mawulire gali first hand tetongera musuku tusiba tukibagamba abasadde kati kosala tukibagamba nti bakuzita kubeyi bali payda we okozesa promo code ya Wanda Boy UG takawera ya milioni 4 kasoji kuza ku milioni 3 sato kitungo era nga itakaliyo bakuyamba wos ojigula sibino ya madubala bikibiki itakalo kasori gula ndagano bikimu pakula kiba kikolerawo yokulirawo takaloza muna mwakirala ngiri bakikolamu ku mama wa Shiba King Shiba bamwotaka era epakula bamusayinga nebamunena omunyona asayinenge empapula zitakebyo era nga entamina omugenda mulaba enyumba ya mama Shiba mama wa King Shiba nga bagisikira bulungi era begenda kubanga enyirira eyo nga mbitadde mabbali olunaku olwaleero ku makya bwe bukeeredde Kenya omukunja taseera bamuwadde ofande bamugamba nti no alina okwetereza aba alina okusonyiwa Shiba era nga mama wa King Shiba we yabadde akyogedde ku vidiyo gye twasembeyo okwaplodinga wano Kwanda Boy UG nga mama Shiba agamba nti no bambi yagezezaako okwetondera omukunja taseera on behalf of Shiba mikimanyi bulungi Shiba yagenda nakola video n'ebiki expressive na mwagiraba nga bambi amwetondera nagamba nti n'omukunja yafukamira n'ofukamira nga omugendo laba mu katambi awo bambi yamufukamira nagamba nti omukunja taseera abamukiiko nsonyiwe era nga omukunja taseera tukimanya agenda musonyiwa akoze omutima gwalina olaba asobosembeza omaama n'asembeza omwana wa maama asembayo last born amanyikiddwa nga Ivo n'asembeza omutabani wa Shiba first born wa Shiba gwe batutte okusomereza mwana mukimanyi era nga surprise ekyagenda mu maaso first born wa Shiba n'asembeza pastor ye omu ku baana ba mama wa Shiba bonna n'asembeza kumpi ekika kiramba ndoza ekyokusonyiwa Shiba tekigenda mutwalira bbanga ddene nnyo nga ogw'omunaana nga 12 entegeka y'okutwala Shiba wamu n'omukunja taseera Dubai egendera ddala mu maaso nnyo nga bwe mukiwulira bagenda bateekamu ssente passport ndoza mwena mukimanyi King Shiba mwasonda ssente n'afuna passport omukunja taseera alina passport King Shiba alina ID kale kiraga tino eri kigenda mulemesa okukola ki okulinya enyonyi ensonga za King Shiba ndoza mwakiwulirako nti no Hajati Aisha Karodo ayagala mulombere eduwa ye yagamba nti no bamulombere eduwaali ole mukazi tazanya bajja mulombere eduwa King Shiba bwe mulaba ng'omulalulalu ejjaterera mu line abine ng'asobola okuddamu okukola emirimu gye ng'aterera ng'ayogera byakola ki byategeera kusiku okwogera bugezi ndoza mwena mukimanyi engeri gy'ayogeramu wali ku TikTok omukunja taseera yatadde oluyimba olupya gwena tanakola challenge ye osobola ogenda ku TikTok ye video ze gye ziri clicking ku sound gye yakakola empya okola challenge bambi tongere okusupportinga omukunja taseera cause bwe omusupportinga awo buli okola challenge tomanya nti no bamusasula bwe okola challenge ku TikTok izo sente kyemanyiza akozesa nakola ki nayamba abaana cause abasinga ate bagamba omukunja taseera bamuwa sente adama ndoza mukimanyi nti no bamwekyangira kuva mukunja taseera we yagendewa King we yagendewa yaliwo kuva we yagendewa mama Fino bagroup members be yali group leader yamwefuulira amanyikiddwa nga magendoza mwena mukimanyi bulungi kitegeeza kakyalazi omukunja nga ye ali yekka ayimiridde nga ye ng'omusajja ya Wanda Boy UG I sign out mbale jasinze mbalekera amawulire ga King Shiba okulinya enyonyi era mbere nga nsayininga out olunaku mbagaliza lwa ssanyu leero Monday wakubiri leero Tuesday si Tuesday kale Wanda Boy UG I sign out muli mutya ba mikwano tuli bulungi banange Bedegal je tuli bulungi jo tubagaliza ssanyu lyokka na mirembe akati mukunja ne Shiba sente mmeka okujja kati Madam Jo nze neeyamye ku kya visa
eya Mukunja ne Shiba owulira mukwano abuza ticket ekya ticket genda ku Google oba ku Gundi ocheckinge flights Qatar Airways okuva Uganda okujja n'okuddayo ekyo kyote kiyinza okugamba sente leero ekyane zikyuka kuba flight zikyuka okay that's true ekya visa nange nga bw'ogambye ekyo side eyo okutteyo nange kankwate side ya visa ekya visa abantu aba kati gwamanyi naye tubagala nnyo Mukunja abantu twagala otubulire Shiba aliwa tutegeka mutambule naye Shiba tetumanyi gyali Shiba aliwa jjajjawe Entebbe Kasenyi weba biyingiddemu okulinnya ennyonyi awo mpulira nga nsobola omunona akati baba travelinga ddi baba travelinga nga 12 kuba Martha Mukisa agenda kubeera wano next month tulina Martha Mukisa so kiba kikola amakulu